naye nga mwasuze mutya? Nange nasuzeeyo. Nakigozi Erina, omusomesawo oba muyiteyo teacher. Nga tusoma olulimi Oluganda, nina byenjagala okubategeezaako nti amannya Nakigozi Erina, muwala w'omugenzi Samuel Kiwenjula, muzzukulu wa Walusimbi era neddira Ffumbe. So abebaka manyi obubaka bwe nasindika 2018 bwatuuka era nkakasa nti mwongera okunsabira era essala zammwe kyemanyi zikola. Kubanga bw'otamanya gy'ova ate ne gy'olaga oba tosobola kumanyaayo. Bwe nali mu Jordan nasomanga nnyo obutabo buno bwawandiikibwa Tamkin okulaba engeri gye bagamba nti no we forgot the rights. Abasinga obungi twerabira amateeka. Kati nga famire yange berabira amateeka okukweka omwana wange tebamanyi mateeka naye nze ate nsomye internationally. Buno obutabo ngezezaako busoma buli bungi. Ngezezaako okusoma ennimi ez'enjawulo era ndi mu kusoma olulimi olulala. So kakati Oluwarabu namala obudde bungi, which means nina ate okuddayo okusoma olulimi Oluwarabu kubanga ndabika nga ndwetaaga. Buno obutabo bwaweebwa mutabani wange naye nga I don't know how to read them. Naye ng'ebiseera ebisinga obungi nsoma. Nja kwebazaayo Tamkin mwebale kubeera naffe. I will thank Tamkin for helping us and support us with the lawyers and to know the rights of the people. Bwe nali e Jordan nasoma. I studied from Jordan. You see, maybe it's upside down. Ennaku z'omwezi oba muziraba. Bagimpanga May 17. May 17. Kati waliwo ate my family they say I'm mad. Kati bwe manga nasobola osoma. This certificate, it can take me worldwide. Ogiraba nti edi worldwide. So, nja kwebaza UN. Mwene bwefa ne bwe mutaziika so kama Katonda abankumire. Few people can appreciate kati awo nvuddewo. Njagadde mubimanyi. Tuzenga tusoma era ekitabo nakiva side eno kubanga kyali kisomerwamu olulimi olulala, nali ntandise osomamu olulimi olulala. Ne tujja side eno gye twatandikira. Twatandika n'olulimi Oluganda era ne tubuuza olulimi Oluganda kye ki. Awo bwe twavaawo ne tufuna ebibuuzo nti birungi ki ebiri mu kusoma olulimi Oluganda nga tonaba kuliga ddusoma naye sooka omanye ebirungi ki ebirulimu. Then bwe twavaawo bintu ki omuntu asomye olulimi Oluganda byetaaga okumanya nga agenda okukozesa olulimi Oluganda. So sometimes tufuna obuzibu nti abamu balukozesa naye nga ate tebasoose kulusoma nga tebasobola tegeera balusoma batya oba akola atya. So awo twavaawo ne tudda nga 29 nagikola bwentyo ne tugamba nti ebyetaagisa okumanya mu lulimi Oluganda era n'amateeka. Wabaawo amateeka agafuga olulimi. Era ne mbagamba nti omuntu yeetaaga okusoma olulimi Oluganda alina okumanya amateeka agafuga olulimi Oluganda. Oba bintu ki by'alina okumanya? Alina okumanya emigaso. First of all, the value. Omanyi abantu abamu sometimes people they can have like me, omusajja nga ayinza obeera naye nga tamanyi value gye nnina. But after sometimes na realize nga nagamba nano samanya migaso gye. But you know bw'obeera ne Erina omanye emigaso gy'oyinza ofunamu. Sesoma naye nga oyinza ogamba we nabeera ne Erina ajja kunzalira abaana abalungi kubanga mukazi mulungi. Okitegeera ni mukazi mulungi. So kati ne tulaba ebirungi tufunamu okumanya amateeka, tufunamu okubanga tufunamu ssente, tufunamu emirimu, emikwano era n'okukozesa obulungi olulimi Oluganda n'okuluwa ekitiibwa. Mulimu abantu abatawa kitiibwa. Nze bange mu ekitiibwa mwagala nnyo oyo omwana w'Emmamba. So era I respect him most of the time mufukamira. N'omwami wange mu respect. So abantu abasinga obungi tebafukamirira nnimi z'abannaabwe. Naye kati olwaleero nga lumu tugenda kusoma ebyo. Okitegeera So tugenda kusoma ebyo. Bw'otunuulira ngambye nti olwaleero just njagadde muddayo kuba nina appointment so nina wendaga. So amateeka agafuga olulimi Oluganda. Buli muntu yenna yalibadde n'amateeka agamufuga. Nja kugerezaako kunze nti nze n'omwami wange nina amateeka agatufuga nti nze nyina omwami wange sobola kusikkirizibwa kubanga nfunayo omusajja omulala okuggyako nga tumaze okwawukana naye. Awo eryo etteeka nditeekako nga nze ate naye ne mugamba nze nange sijja ate naawe tokkirizibwa era we naakusanga nja nyiiga nnyo era nja kola ki. So ne mu lulimi Oluganda mulimu abantu abalukozesa obubi. Amateeka tulina amateeka agafuga olulimi Oluganda ngenze ne nnyonnyolako wano.
ngamba ba A-level just one kabade ka introduction ate nakatini nnyo nti tulinawo amateeka agafuga olulimi Oluganda ngenda bibasomera era nja kuba ekifaananyi amateeka agafuga olulimi Oluganda nga ennimi endala okugeza Olunyarwanda, Olunyankole, Olugisu n'ennimi ez'enjawulo agafuga olulimi Oluganda nga ennimi endala zina amateeka agafuga ennimi ezo bado Oluswidi tiboba osoma Oluswidi naye lulina amateeka agalufuga ddwo ng'ate bo batugamba nti boba oyiga Oluswidi obanga oyiga okuluwandiika V obanga olwogera V bagita W bagita double V agamba V eno jawula nene kintu bwe nasoma n'enkiraba naseka nnyo nenga buli muntu alina amateeka agafuga olulimi olwe kakati double V eyo nakulaga nti nno ye bw'aba awandiikira jagisabanga double V okitegeera tajja gisomanga W oba munfunaawo then netuvaawo netugenda kuffe ku nnimi endala netugamba nti era omuwandiisi abawandiika oba n'omuyizi w'olulimi Oluswidi alina okukimanya when you are studying about Swedish you have to know that this is a double V so it has been amazing to my side to know that and I'm happy so hope I will know more tack okay so then from there nengamba nti era ng'ennimi endala n'olulimi Oluganda luyina amateeka agalufuga era part A gyentandikiddeko bw'oba otunuulira part A nti olulimi Oluganda ntandise n'empandiika efuga olulimi Oluganda ngoberera nnyo bw'otunuulira wano olaba bw'otunuulira wano wansi ntandikidde ku mateeka agafuga olulimi Oluganda bwe kituuka awo n'olaba akatogo nange sometimes naye nze simu yentawaanya okusinga bwe kituuka awo n'olaba akatogo nga omuntu addidde ewali L ne R nga addidde O ne R n'omubuuza gwe wasomerawa n'oddira L ne R n'ogiwandiika ng'ogamba njabaawo ebyokulabirako omupiira tugambe nti no mpalise ekigambo omupiira omupiira olaba nti no wano waliwo R tosobola kuddira nga wasoma olulimi Oluganda n'oddira wano ewali P n'oteekawo L kiraga nti no gwe ate gye wasomera simanyiyo naye kati nga ze yasomera natandika Oluganda ku St. Kizito Banda ziba zimitiyana maanyi nendusomerako Kasaka Secondary School ate nesomera ku Fisher Branch Kalagala High School sisobola kyukola because I know nti mateeka mbamenye etteeka erifuga olulimi Oluganda mu mpandiika ate nabagamba waliwo amateeka agafuga olulimi Oluganda mu ntambula ng'Omuganda mu nnyambala yambaza ebigambo abayimbi bakadonkamu bayimbanga nnyo ng'era bambaza ebigambo nga tosobola kumanya kyayogerako lolewo omwana wange maama afudde ayana nnyamba omunkanikira tine bw'onadduka siteeranyize olaba nebbeera linziririra namukola nti omwana so ng'olaba balina ennyimba engeri gye naye bw'oba ng'obiresi kati ennaku zino olw'omusajja yakubye hit ssente nnyina njagala mukyala kati nze bwemba ne ssezaala wange saagala ne tata wange mwagala nnyo tata wange nkutumiddeko nnyo bwembeera ne tata wange sobola kuddira ate nempuliriza oluyimba olwo nga nne ssezaala wange it doesn't give sense abayimbi mbawa advice mugende mulaba abantu abayimbi temwasoma butabo buno obutabo bw'Oluganda obusinga obungi not this one naye waliwo obutabo bw'Oluganda bwe mulina okuba nga musoma ne mulaba ensengeka y'ebigambo kubanga bwe tunaba tusoma Oluganda tujja soma we tusanze nze nkwata pati gye nsanze zigenda gobera syllabus nsomesa lyange but I will try to fix everything amateeka agambaza ebigambo agafuga empandiika amateeka agafuga olulimi Oluganda mu njogera oyogera nga talina magezi bakuzaalirawa wakulirawa naye nga ago mateeka agafuga olulimi Oluganda Nakigozi Erina ngenda kukoma wano leero era ngenda kuwa ekifaananyi nja kukolayo ne kavidiyo akatini ennyo akasobola otambula abamu temulina gwe naye njagala y'abaana abali mu senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 senior 5 senior 6 nga basobola okukola ebirowoozo Ssaabasajja nkulopera omwana wange bamukweka maama nawe muveeyo mwenna Uganda jjajja mwami yowe Kaguta Museveni muveeyo munnyambe minisita akola ku nsonga z'abaana naye nze nakyo wakinjigwe nkyamanyi wangala ayi Ssaabasajja Kabaka